siisirike. Tulina omwogezi waffe, Mwami Magezi William, ono eyayambazibwa omwoyo gw'obukaba n'obwenzi ku myaka emito ddala, endwadde ezaamulemesa okusoma. Ate yogera ku mwoyo gw'okubbibwa, guno gwali landiroodi ewoono. Ye abaagala okusikira eby'obugagga. Sembera, laba ono eyasikira akabulankiti k'omufu. Ebyembi bisekebwa, wandibanga nze ng'ogamba nga bingi nnyo. Naye we twogerera, Katonda waffe yamuwanguza era muweereza kaakano na mwami mufumbo. Kale ki ekiyinza okulema Katonda waffe? Weewaawo tewali. Kale tujjuzibwe okukkiriza nga bwe tuwulira obulamu bwe. Kaalutuviire ku ntobo. Haleluya, haleluya. Mbalamusiza nnyo mwenna abandaba, amanya n'eddoboozi. Mpitibwa Magezi William Ssenyonga. Ssaawa eno ndi musajja mulokole mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze nzaalibwa mu disitulikiti y'e Mityana, ekyalo bakiyita Kigogolo. Eyo gye nsibuka nno gye nzaalibwa. Mukama gyanzije okutuuka wano gwe okuba ng'osobola okundaba. Nzaalibwa omwami atakyaliwo kati eyali ayitibwa Magezi Godfrey, era nzaalibwa omukyala ye waali ayitibwa mukyala Rose Namusisi ge mannya ge. Nagenda okutandika okutegeera nga nnyonka kiyinza okwewuunyisa n'okusesa, naye natandika otegeera nga nkyayonka kuba bannyonsa nnyo mpaka ku myaka ndowooza nga ngenda mu 5 gyalinga 4 awo oba kitundu. Naye nzijukira bulungi olunaku lwe nava ku bbeere, ndujjukira. Lwaki nayonka ne ntuuka eyo? Maama wange yalwala ebbeere nga nnyonka ne banzijjako ku bbeere ne bamutwala ne bamujjanjaba. Amanya gange nze Rose Namusisi, mbeera Kigogolo Mityana. Mu 88 nazaala omwana oyo Magezi. Bwe namala okumuzaala mpeze wiiki emu ne nkwatibwa ebbeere. Ebbeere ne lirwala naaweza omwezi. Ne ngenda e Mityana ne balirongoosa. Ne baŋŋamba tumuzzaawo ku bbeere lisooke liwone. Ne mbeera naye nga mugabirira bw'alwala, bwe mugabirira bw'alwala. Oluvannyuma lwa byonna nagenda okulanga embeera ensusseeko. Taata we anziruseeko agenze e Kampala. Ne ngamba omwana wange ajja kufa enjala. Ne muzzaako ku bbeere. N'ayonka naaweza emyaka 4. Kusa nagamba musajja ono omukulu, bwe nva gye nvudde yanyaniriza, yampa akakeeka muyonse. Ne mugamba n'otuuse kuva ku mabeere. Ne nkwata kamulali ne nsiigako. So kati ne nyonkera ddala, ngenda okuva ku bbeere nga ntegeera. Era nzijukira maama wange yagendanga mu nnimiro n'akomawo. Era olwamulabanga ne nziruka mu nnyumba ne ndeeta, wabeerangawo obuntu bwe baatuulangako baabuyitanga bulago nga babuluka mu byayi. So nga nkaleeta nga muteerawo nga mugamba maama ampa ebbeere. Nga mpa ebbeere nga nnyonka. Era olunaku lwe nalivaako yadda n'antuma Kamulali. N'aŋŋamba genda ondeetere Kamulali.
ne muleeta nansiigira ku bbeere n'ennyonka ne bimbalagala. Olwo lwe lunaku lwe nalivaako ebbeere, so obulamu ne butandika. Ne tutambula ku myaka, ndowooza nalina emyaka 5 ewaka we twali tubeera. Obulamu tebwali bulungi, twali baavu balungiko, nga tuli balungi mu bwavu, kubanga ennyumba twali tubeeramu ya ssubi, ng'ennyumba ya ssubi. So kyenzijjukira obulamu we bwatandikira, waliwo ekikolwa kyenzijjukira kye natandika nakyo, kyenzijjukira obulungi. Kyali kikolwa kibi, naye waliwo mukulu wange eyakinkozesa. Awo nno we nawambibwa omwoyo gw'obukaba n'obwenzi. Mukulu wange yatukwata, twali bato, ndowooza akawala kaali mu myaka 4, nze nga ndi mu 5. Mukulu wange n'atukwata nga n'atutwala nga mu nnyumba, n'atugatta, n'atutandisa otuyigiriza ebikolwa eby'obukaba n'obwenzi. Awo mu lulimi olw'omwoyo, abategeera eby'omwoyo bakiyita kubatizibwa. Awo ne mbatizibwa omwoyo gw'obukaba n'obwenzi ku myaka 5. So ne ntandika obulamu bwe butyo, nga ntambuza obulamu, naye nga mmaze okwambazibwa amaanyi ago ag'obukaba n'obwenzi. Naye kyenzijjukira, nagenda otandika otegeera nga tubeera na maama waffe, nga taata waffe tabeera wamu na maama, nga yamulekawo nga ye abeera Kampala, nga ffe tubeera mu kyalo. Era nzijukira nakula na maama, taata teyaliiwo. Ku myaka nali mpeza emyaka, ndowooza gyalinga 7 oba 6, bwe watyo, gyali 6. Awo muzeeyi omusajja we yafiira, ne bajja ne batubikira. Nzijukira twali tulina ku kereziya nga twagenze kusoma, kubanga Abakatuliki bo tebakuyita kusaba, bakuyita kusoma. Twali twagenze kusoma misa, ne mpulira abantu, twali tudda mu kkubo nga mpulira abantu boogera, buno obwana tebumanyi nti taata waabwe yafudde. So engeri gye twali tetwakula naye nga yatulekawo n'agenda, kati nga tetulina laavu ye. So bwe nabiwulira ne ŋŋamba ŋŋenda kuddayo ewaka ŋŋambe maama nti, nga tumuyita Namulinnya, ŋŋenda kuddayo ŋŋambe maama nti Godfrey afudde. So obulamu ne butambula bwe butyo, nga tubeera na maama, twabeerangawo abazzukulu, naye okusinga twabeerangawo balenzi. Ffekka famire yaffe yalimu abalenzi bangi nga abawala batono. So ne ntandika okutambuza obulamu. Kati ku myaka egyo eyali kitange bwe yafa, sisita wange naye twali tugatta taata nga tetugatta maama. Sisita wange oba taata wange yali musajja nga mutambuze mulungi, nga awasa, ate era nga n'ebbali aba ayinayo. So kati omu ku step sisita wange yali abeera Kyaggwe, n'antwala n'embeera naye nga eyali taata afudde. Tebyali byangu, byali biwanvu eby'Ekyaggwe, kubanga natulugunyirizibwayo nnyo. Sisita wange oyo yantulugunya bambi. Amannya Nakazibwe Jennifer, ndi mwannyina wa William Magezi. Magezi nga muto, nga tannaba kujja eno, nga tukyaliyo mu kyalo, nga tukyali bato. Taata waffe nga amaze okufa, waliwo sisita waffe yamutwala. Kati bwe yamutwala n'abeerayo ebbanga, ng'era tetubawuliza. Kati olunaku lumu nali mbuuzabuuza, naye maama muganda wange
ye bamutwala wanga simulaba. Kati mama nangamba sister wamwe yamutwala naye bajja kudda nga tugenda kwa byalumbe. Kati tetwamanya waliwo brother waffe gwenzirako ogwokubiri kazibwe. Kati bwakya ku makya zaali ssaawa nga 11 ne tuwulira ng'atandise okufuluuta ng'afuluuta ne ŋŋenda we yeebase ne ŋŋamba yinga yenna akulukuta eminyira tegiggwayo ate tegikoma. Nga yeekutte n'engalo ng'azinywezezza bw'ati nga ne bw'ozisika otya nga tasobola kuta ne bw'okubako ennyondo nga tezita. Kati n'empita maama n'ajja ne banga bamuyita naye nga takyasobola kwogera. Awo maama n'ayitako ku baneiba ne bagamba ki ekituuse ku mwana. Ne baleeta awo ebidagala ne banyookeza ne byogera mbu gwe bagamba nti gwali muzimu ogwe yali taata. Ne banyookeza ne bamubuuza maama lwaki omwana wange wamuwa Namyalo. Maama n'amugamba yamutwala abeereko eyo ewuwe. N'amugamba oli nze mwana wange mukomyewo mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu senga wayita emyezi 2 nga tannaba kutuuka kitegeeza agenda kufa kuba yagwa eddalu ate mulwadde nnyo. Obanga olunaku lumu nzijukira era bba wa sisita wange naye kyamulondoola ekintu ne bba wa sisita wange naye teyabeeranga weewaka era naye yabeeranga Kampala era nga bw'olaba taata eyali taata naye yalekawo maama ng'abeera Kampala ajjayo lwaba ayagadde nga ne Kampala ayinayo omukazi ng'ate ayina n'omukulu omukazi era gwe yalekawo ow'abaana abakulu. Kati ng'ate ne Kampala ayina gw'ayina ng'ate n'ewaffe mu kyalo ayinayo maama. So kale yali mugagga mu bwenzi. Kakati ne sisita wange ne kimulondoola bbaawe naye n'amulekawo era naye ng'abeera Kampala ayina abakazi abalala nga naye ajjayo buzzi. So n'embeerayo eyo ebbanga n'empona abasezi baali bandidde omusajja yakomawo ekiro n'ajja n'empuuta. Kati nga nyina ofulumya ebweru ngikalirire essaawa zaali 8 gwa kiro 7 bwe wati. So mba ndi omu mu kiyungu nkalirira omusezi n'asala n'ayitawo 10. Ne neekweka mu bikuta by'ebijanjaalo mwalimu ebikuta by'ebijanjaalo mu kiyungu ne neekweka munda omwo. So omusezi bwe yamala okkunta n'ayitawo nga sikyamuwulira ne nziruka emisinde ne nnyingira mu nnyumba. So kati bwe natuuka mu nnyumba nga bo bali eri mu laavu yaabwe omwami yakomyewo ne baŋŋamba naawe gira owummulamu awo ojja kgendayo nga bw'olambula enva nga bw'ozirambulako naye ku kye nali ndabye nga sisobola kuddayo bweru. Kye nakola neebaka bwebasi nabo bwe bamaliriza laavu yaabwe ne beebaka enva ne nzeerabirayo mu kiyungu. Naawe ekyaddirira okimanye embwa ne zeeyanza zonna enva ne bazirya. Nakeera genda ku luzzi nga bw'omanya abaana abato nga nze nabyerabidde nadda nga sijjukira nti nabadde n'enva zenkalirira. So nenkera ne ŋŋenda ku luzzi sisita wange bwe yazuukuka anoonya enva taziraba. N'agenda mu kiyungu n'azinoonya, n'agenda buli wamu n'azinoonya nga taziraba. N'annona ku luzzi nali ndi eyo ndi mu kuzannya nga nkomawo abaana baali bampadde ebikajjo nzijukira byali 2 nga mbikutte eno nkutte n'akadomola n'empale gye nali nyambala nayo yali egwa eno nkwatiridde empale eno nkwatiridde ebikajjo eno nkutta akadomola. Sisita wange n'ansanga n'ampogganira n'aŋŋamba gwe enva ziri ludda wa wazitaddewa. Nimugamba enva byombuuza nga sibitegeera nga sibimanyi nga sikyabijjukira. N'aŋŋamba yitawo tugende.
n'asooka nzijjako ekikajjo kimu n'aŋŋamba ate sooka ompene ku kikajjo n'antwala ne mmanya giwunye n'antwala ewaka ne twatuuka mu luggya ne nsangawo oguti gwali gulina amagondogondo ne mmanya guno gwagenda okunkubisa ne ngukwata ne ngukasuka mu lusuku naye sisita oli alabika yalina olumanyo bwe yakomawo gye yali asuubira enva nga naye akebeddeyo taziraba n'akomawo n'aŋŋamba ŋŋenda kutta osangeyo kitaawo. N'ambuuza omuggo gwange ogubadde wano ogutaddewa ne mugamba simanyi. Yatambula dayirekiti mpaka gye nagukasuse n'agulaba n'aguleeta yankuba nga buli wakuba wavaawo ekifi. So yankuba bubi nnyo naye Mukama n'antaasa ne mbeerawo saafa ne tutambuza obulamu. Kati ekiro bwe yamala okunkuba ekiro simanyi oba omuzimu gwe yali kitange oba gwe gwanyiiga. Ekiro waliwo ekyanyambala nga kyagala kunzirusa kintwale. So nali neebase nga nzijukira nali neebase kya bugazi. Ebigere byange bitandika okwekuba bwe biti nga bidduka sipiidi ng'omuntu adduka. N'ensituka omulundi gumu nga ninga ali ku remote. Nali nziruse nga ndi ku luggi nzigulawo nfulume nziruke simanyi oba kyali kitambo. Omusezi we yampitako oba yanyambaze kitambo simanyi. So nampulira nga ndi mu kuggulawo nampita n'aŋŋamba olagawa. Kati bwe yampita ekintu ne kinvaako ne nkomawo ne neebaga. Era nali neebase ne kiddamu ne kinnyambala. Ne nsituka nziruka era yampulira nga ndi ku luggi nampita. N'aŋŋamba olagawa ne nkomawo. Kati awo tekyaddamu kunnyambala. So n'obudde bwali butuuse obw'okwabya olumbe olweyali kitange ne bankomyawo ne twabya olumbe gwe yali alonze okubeera omusika first born we n'abigaana ne basalawo ne balonda nze. Amangu ago maama yategeka mangu olumbe ne babayita ne babanga bamukomyawo naye era mu kudda bamukomyawo ng'embeera mbi nnyo nga mulwadde nnyo. Ate n'abanga gwe baateekako ng'omusika. N'abeera nga ye musika nga nze mbulubuga. Ne batuteekako awo bye baakola ebintu ntuuku mwambaza bifundikwa bya bibugo ebyo kutuula awo. Naye nene emmere gye bagamba nti Lubuga gyagabira abaana bambi teyagirya kuba embeera yali mbi nnyo. Kati awo olumbe ne luggwa n'abeerawo nga mulwadde ne tubeerawo nga naye ng'alwala nga tawona nga bamutwala mu ddwaliro ne bakuba empiso ne bajjanjaba naye nga tawona. Awonamu wiiki emu ey'okulala abamulwadde, wiiki bbiri ey'okulala abamulwadde, bw'atyo n'akulira mu mbeera bw'etyo. Ne musikira. So we musikira nali mulwadde nnyo era bankwatirira bukwatirizi nga banteeka ku ntebe. So bwe olumbe ne luggwa nga ndi bubi nnyo ne luggwa ne musikira ne nfuuka musika. Naye kyenzijukira eky'obugagga kye nasikira yali bulanketi. Zino bulanketi ze bayita mupakasa agudde. Eyo ye bulanketi gye nasikira ky'ekyobugagga kye yandekera. Ate naye ekyannuma gye baali bamubisse ng'afudde bwe baagimubikkulako nze ne bagindekera nga tumutwala omuziika n'ensigaza bulanketi. Ekyobugagga ekirala kyenzijukira kye yali ayina Bayibuli naye ate ekibi yafa talokose oba Bayibuli teyagitegeera. Yali mukristaayo mupolositanti. So kati Bayibuli eyo ate first born yagaana okusika ate yeye yatwala ekyobugagga yeye yagitwala Bayibuli. Nze n'ensigaza bulangeti bwe bagibikkula ku mufu bulanketi eyo ne bagindekera. Nfu yali amazeewo ennaku nga atandise okuwunya. Kati jjukira
jukira bulanketi eyo ng'ewunya ng'erimu ekivundu ky'omufu. Nzijukira twayoza bulanketi ne tujjoza mazzi agookya ne tugitwala ku luzzi ne tujjoza ekivundu kyagaana okuvaamu eky'omufu. Naye ekyennaku wadde yalemeramu ekivundu era nasigala njeebikka nga kwegamba kiringa nga nti nyina ojjeebikka. Owulira obwavu bwe butyo bwe twakuliramu. So mu kiseera ekyo maze okusika nsikidde bulanketi yange mpaka saagudde kyekyobugaga kyandekedde. Tuli mu nnyumba ya ssubi nga bw'omanya ebizibu tebimanyi nnyumba mbi, era ebizibu awali ebizibu weeyongera ebizibu. Tuli mu nnyumba ya ssubi, omusajja afudde, maama atusigazza yekka, ate ab'ettima ne bajja ne bookya ennyumba yaffe. Kiro twebase essaawa nga 7 eyo 8 9. Omulalu era namuyita mulalu, gwatali mulalu oyinza kuwayiza omwana nga jadduka nga gamba nti njagala mwana je bwe yajja sipiidi kazibwe ne munju ne mu kitanda kyange noono yayitawo bukolokolo mpaka mu kitanda kyange n'amusikayo n'amuleeta beekubyawo ebigo. Omwana oba yalonda atya akaggo n'akamukuba wano pa n'amwasa olubale wano sayishi ne guyiika. Abaaliwo abantu abaali batuddawo ne bagamba omusango gukusinze tolina ne gy'ogenda kuwaaba kubanga walize n'onyonyolaani omuzadde we kyemuvuddeko. Ne babuuza omwana muvudde ku ki? Nti onasanze nnyimire ne mukazi we ng'alina gy'antuma. Abadde antuma ne mugamba nti maama yantumye mala kutuusa ebintu bye nkomewo nkole ki ontume. Nti ono agambye ndi mukwana mukazi we kwe kujja ngoba. Ne bamugamba nti gwe nkubule gwe boogere nti omusango gukusinze. Tewaali gobye mwana ono kubanga si musajja mukulu nti osanze ayimiridde n'omusajja omukulu naye ddala olukujja ogoba n'agamba nti gwe mukazi gwe rooza gwe nkuwadde ennaku ezo 3 ng'ennyumba njokweza okusinza ku mwana wo kyakoze. Era ddala olwakya ku Lwokubiri, ku Lwokusatu, ku Lwokuna ennyumba n'agyokya. Twebase essaawa 9 ngenda okuwulira omuliro guntuuse gutandise kunkumuka. Ngenda okutunula waggulu ng'ennyumba egenda kutuggwaako. Nagula okujja okugula wano nga baataddemu ekinyolo, okugenda kukwata ku lw'emmanju nga baalukutte. Ne nkubira mu nje enduulu, waliwo omwana ng'asula ebweru yali asula mu kiyungu mukulu waabwe omukulu. Ne nkuba enduulu ng'ate tawulira mulwadde w'amatu mpaka oyo muganda waabwe Godi adda kazibu n'awulira n'amuyita n'agamba nti maama ng'akubanye enduulu tugoloke tugende tulabe. Ne bajja basanga ennyumba yayidde dda nga tugenda kugiiramu abantu 9. Abaana baali 8 nga nze ndi wa 9. Bali ababiri nga bebasula ebweru. Kati ne batugiramu ekinyolo natandika kuva kw'omu nga nkasukwa bweru bona nga bali mutulo nga tewali awulira. Abono Jennifer oyo yali muto nga mwana muto nga nkasukwa bweru, abazzukulu bonna baali omwo nga nkasukwa bweru. Twali twakavayo bwe tuti ennyumba neeyiika. Tetwafulumya wadde akantu, buli omuntu olweru yafulumiramu lweru lwasigala. Ne tutandika embeera empya gye twali tuwonye. Paka lwakuba oyo omuwala wange yali Kampala oyo Nantongo. Nandeetera engoye ezo 3 n'ekiwuzi kyako nentandikira okwo. Tugenda owulira ekikka kitubuutikidde mu nnyumba, buli omu yafuluma, naye banaye sitaani yali yansibako bulanketi eri kubanga yo bulanketi era twagitaasa. Tovaako tukyeyongerayo n'olugero luno.